Kaakano ssebo ne nnyabo program amaka n'obufumbo twogera ku bigambo ebikuza amaka gaffe, twogera ku bigambo ebitukuuma nga tuli wamu, twogera ku bigambo ebituzaamu amaanyi wali amaka aganafuye, twogera eri abavubuka abalabika nga tebakyalina ssuubi, abamu nga n'okubivaamu baabivaamu dda, abalango n'okubiyitamu baabitamwa. Abo nno be twogera nabo nga twagala okuyita mu bigambo bino Katonda azimbe obulamu bwa buli muvubuka, okwongera okumukulembera okufuna amaka amalungi, amaka amasanyufu, amaka agajjudde emirembe. Nkujjukiza kino nti amaka ye unit esinga okubeera entono mu lulyo lw'omwana w'omuntu, era tuzimbibwa kuyita mugo, ge gatufuula kyonna kye tufaanana, olulimi lwe twogera, ebigambo bye twogera n'ebintu byonna bye tukola byesigamye ku maka, byesigamye ku ngeri maka gye tugalabamu nangeri gye tugatunuuliramu. Olwekyo ssebo ne nnyabo, muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino, njagala okujjukiza butereevu nti kkiriza amaka gafuuka ekitundu ku bulamu bwo, ate oleme kugabeeramu bubeezi kugawangaaliramu, naye era obeere ng'ogasanyukiramu nga yeebalizaamu Katonda ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. Njagadde mu kiseera kino tubeere nga tweyongerayo n'ebyokuyiga byaffe. Tuzze tumala ekiseera kinene nga tugezaako okutegeeza abantu bonna abalaba puroguramu era abagigoberera nti kikulu nnyo okufuna omuntu omutuufu gw'ogenda okuyingira naye mu maka era mu bufumbo. Lwaki kikulu nnyo? Kubanga omuntu ogw'ogenda okuyingira naye mu maka akola kinene nnyo ku kikyamaka kye gagenda okufaanana. Omuntu oyo asalawo essanyu ly'amaka, omuntu oyo asalawo ennaku gye gagenda okubeeramu. Abanabo bagenda kukula batya? Abanabo bagenda kukuzibwa ani? Abanabo bagenda kwogera lulimi ki? Abanabo bagenda kwambala ki? Ki kye bagenda okusosola nga tebalya nakyo kye bagenda okulya? Biki bye bagenda okwenyumiririzaamu? Ebiki bye batajja kulowoozaako? Ebyo byonna bisalibwawo gwe awamu n'omuntu gw'okkiriza okuyingira naye mu maka. Okusalawo okwo ku muntu gw'ogenda okutandika naye amaka, njogera naawe eri omwana omuwala, eri omulenzi, kukola ekitundu kinene nnyo mu bimu ku bintu ebikulu by'oteeka okusalawo mu bulamu bwo obwa bulijjo. Olwekyo njagala nkutegeeze nti kikulu nnyo okulonda omubeezi omutuufu. Tubisomesa abavubuka kubanga beetaaga okubimanya. Bangi tebabifuddeeko, amaka gababonyaabonyezza. Bangi tebabifuddeeko, amaka gabakaluubiridde. Bangi tebabifuddeeko, amaka gabazitooweredde. Bangi tebabifuddeeko, naye bejjusa lwaki baatandika amaka. Saagala otandike maka wejjuse. Saagala otandike maka obeere mu mbeera eyejjusa lwaki wagatandika. Njagala otandika amaka mu mbeera nti ogasanyukiramu, ogenyumiririzaamu, era weebaza Katonda olw'okubeera nago. Tuzze twogera ku bintu bingi omuntu bye yandibadde atunuulira okusobola okulonda omubeezi omutuufu. Twayogera ku nzikiriza y'omuntu oyo, religious affiliation. Twayogera ku age as a factor. Twayogera ku social background, nga twogera ku muntu yakulira wani, yamukuza obuwanga bufaanana butya, era twafundikira tugamba nti ebyo byonna bikulu okubyetegereza. Oyinza obitabitwala nga nsonga n'otomera butomezi kintu kino n'okigwamu bwigu kubanga owulira wandibadde okitomera butomezi, naye enkomerero ya byonna n'omaliriza nga amaaso go w'otaagateeka ate we wakulu. Akamangi agakutuseemu olw'obuwangwa kye tuyita culture. Bakyala bangi bafumbiddwa mu buwangwa tebafuddeeyo kumanya buwangwa obwo, bagenda okubutuukamu ng'obuwangwa buzibu. Batunyumizaako n'akagero nenduza kyafaayo ddala ekyaliyo ekyomukyala eyafumbirwa mu ggwanga ng'omwana asooka bamulya, ndowooza yali musajja yayimba oluyimba olwo, era ndowooza n'erimu ku mannya agasinga oddumanya bamuyita mulyasooka. Kakati n'ofumbirwa bamulyasooka. Kino kyakulabirako, ekitulaga ebyokulabirako ebirala bingi. Obuwangwa bufumbirwamu nga bo bamanyi nti bwe bakuwasa oli mukazi waabwe bonna, era nga toteekwa kuboola. Oba bbaawo yazze, oba muto we yazze, oba mukulu we yazze, oba kitaawe yazze, ekyo tobuuza kibuuzo.
tomala gayingira mu buwangwa. Tewaliwo nsonga yonna lwaki papa, tewaliwo nsonga yonna lwaki ogwirana mu kuyingira amaka n'obufumbo nga balinga abakugoba mu kubasingo. Lwaki oyingira amaka n'omuntu gw'otamanyi buwangwa bwe? Ebintu ebigenda okubeerawo olw'obuwangwa bw'omuntu bigenda kuba bingi, ebiyinza okuvaako okubatabula, ebiyinza okuvaako okubabuzaako amagezi n'emirembe. Yensonga lwaki bwe twali tuyiga twakoma ku kigambo obuwangwa ne tugamba nti obuwangwa kintu kikulu nnyo, kubanga Amos essula 3:3 lubuuza nti ababiri bayinza okutambulira awamu okuggyako nga batabaganye. Obuwangwa buzannya ekitundu kinene nnyo mu bulamu bw'omuntu. Obuwangwa bukola ekitundu kinene nnyo mu biki bye tulya. Kakati nze ndi Muganda, omuwangwa waffe ng'Abaganda tulina ebintu bye tutalya. Naye kale kampe ekyokulabirako ekyangu nti n'emiziro gyaffe tetugirya olw'okugiwa ekitiibwa. Kati gamba bw'obeera eyo nga weddira nseenene newankubadde ziwooma nnyo, naye kasitooba nga weddira nseenene togeza n'okomba ku nseenene kubanga oli Muganda. Kakati obwo bwe buwangwa. Naye bulimu n'ebirala bingi, ennimi, bakabaka, ebika n'ebirala n'ebintu bye byetaaga okumanya ku buwangwa bwo. Tekyandibadde kikulu nnyo bw'osalawo okuyingira obufumbo n'omusajja Omuganda oba n'omukazi Omuganda n'otegeera obuwangwa bwe. Omusajja Omuganda nazzikuno ng'omukazi tayinza muwa kintu ng'ayimiridde, ng'omukazi ateekwa kufukamira n'alyoka amuwa ekintu, ke kaali akabonero akalaga ekitiibwa. Ate nga naawe wandyagadde oba musajja Muganda n'abaana bo bayiga ekintu kye kimu nga tebayimirira ku bantu bakulu. Obwo buwangwa. Manyi nti naawe awuliriza oyinayo obulala togezaako kulaba ng'okufukamira ekintu eky'obujoozi. Buli buwangwa bulina ensonga zaabwo. Ate waliyo Abagisu nga bo obuwangwa bwabwe bakomola abasajja. Kaakati gwe omuwala asazeewo okufumbirwa Abagisu, ekiseera ne kituuka nga mutabani we alina okusalibwa embalu. Kaakati gwe toli Mugisu, kaakati n'olyoka okaluubirirwa n'oyagala n'omwana okumuziyiza okugenda okusalibwa embalu. Abamu n'ogaanira ddala nti nze omwana wange tebajja mumukola bintu ebyo bitategeerekeka. Wakola nsobi okufumbirwa Abagisu nga tokkiririza mu mbalu, nga togiraba ng'erimu omugaso. Wandibadde onoonya abantu abatasala mbalu n'obeera n'emirembe mu maka. Olaba amaka bwe gayinza okufa olw'obutamanya buwangwa bwa musajjawo. Mulimu obuwangwa ndi mubategeeza b'Abaganda, mulimu okufukamira. Kaakati olaba bw'ofumbirwa omusajja Omuganda, omusajja ow'amaanyi alina erinnya nga lya Luganda, nga terisaaga, lirina n'ennono n'ebyafaayo. Kati omusajja ng'oyo talabanko omukazi ng'amuwa ekyokulya ng'ayimiridde. Kaakati olw'okuba nti kati gwe omuwala amufumbiddwa, ova mu buwangwa obutafukamira ekitali kikyamu kubanga bwe buwangwa bwo, ng'olyoka ojja nga weesimba ku musajja ng'omuwa ekintu. Naye nga musajja Muganda ddala n'ansangwa. Enkomero ya byonna omusajja agenda kukivunula nga butamuwa kitiibwa. Mukazi nannyimirirako, omukazi n'apa ekintu nga nnyimiriddeko, omukazi atampa kitiibwa yabaaki, tambalaamu ka buntu. Olaba okuyomba bwe kutandika. Naye kuva mu butamanya buwangwa, buvunaanyizibwa bwa musajja okumanya. Tiwemba mpasizza omukazi nga si Muganda, ewaabwe nga tebafukamira, kamuyigirize kye neetaaga akole. Ate buvunaanyizibwa bwa mukazi okukimanya, tiwemba nfumbiddwa musajja Muganda nga bafukamira, kaneeyigirize nkimukolere. Kyetuva twagamba nti ekigambo kalukya kikulu. Naye bangi temufa nayo, nawe aba n'ebyokulabirako. Ne mbaga nti omuntu abeerawo nga kyamanyi kyokka boyfriend we ye Devi. Kakati Devi yeddira ki? Buvunaanyizibwa kyobwo. Obeera otya nga boyfriend we ye Devi? Boyfriend we aba Devi, oyo Devi aba yeddira ki? Boyfriend we aba ye Devi, oyo kati Devi aba wa ggwanga ki? What is the culture? Culture ya Devi eriwo, what is the culture? Muno tusizange wano tulaba ekigambo kye bayita culture, responding to culture. Gwe kati ayogera Devi, obuwangwa bwo buna respondinga butya ku culture ye nga tomutegedde. That's one of the most important things that you should think of. Young girl and young boy who's looking for a marriage partner, consider culture as something so special and important.
because it is one of the most important things that you should note. Lwaki okayanya omusajja alina obuwangwa bwe? Waliyo obuwangwa nga bwo abaana n'abazzukulu bonna bajjaawo ne beetuumaawo. Ng'era omusajja bw'omufumbirwa oba mukazi bw'omuwasa awezayo wiiki 2 n'aleeta mutowe, ne mutowe n'aleeta mutowe, ne mukulu waabwe n'alomera awo. Maama we n'ajjaawo alirewo ennaku enkulu. Kitaawe n'asuulawokko emyezi 2 nga mulwadde. Mukulu we naye ne yeebakawokko nga bw'anoonya omulimu. Tegeera kaluca z'abantu. Otegeere ebiki bye batwala nga bya muwendo. Otegeere ebiki bye batwala nga bya kitiibwa. Obuwangwa bulina ebintu bye bussaamu ekitiibwa eby'enjawulo. Era balina engeri gye babitunuuliramu okusinziira ku buwangwa bwabwe. Kati wano mu Buganda nabagamba nti omuto gy'amanyi. Omuntu gw'otayisaamu lugaayu ye kabaka. Era bw'oba oyagala emirembe mu bulamu wano mu Buganda, weesonyiwire ddala ekigambo kye bayita kabaka n'okumuyisaamu olugaayo. Oyo kasita omuntu yenna amwogerako ekigambo kyonna ekibi oba ekivvoola kiri mu musaayi gw'Abaganda, bamukyayirawo. Kati obwo buwangwa. Kati olaba bw'ofumbirwa omusajja Omuganda oba bw'owassa omuwala Omuganda naye ng'ekyo tokimanyi, n'omaliriza ng'olowooza nti oyinza okuddira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'omuyita linnya lye n'olyogera bwogezi nga tolitaddeeko kitiibwa kyalyo. Olaba bw'akutunuulira ng'oyisaamu amaaso obuwangwa bwe. Waliwo omusajja eyawassa omukyala. Omukyala gwe yawassa yali musosoze mulungi ndowooza, naye omusajja teyakimanya. Ne bamala ebbanga mu maka ne bazaalayo n'abaana nga 3. Naye oluvannyuma lwa byonna bwe baafuna obuzibu n'okuba nga abatabukamu, omukazi n'alyoka ayogerera bubi eggwanga ly'omusajja. Yali anyiize, alyogerera bubi ng'omusajja tawulira. Alyogerera bubi mu banne. Omusajja agenda okukomawo ayina banne abakyala bamukyalidde, batudde manju bali mu kuluka mikeeka. Omusajja ajje n'emiryango tebamulaba, aba atambula agenda okuwulira ng'omukyali anyumya n'attamu ku bigere. Yagenda okuwulira, nze bannange nalaba okufumbirwa mu ggwanga eryo, bonna basiru, bonna tebalina magezi, bannange tebategeera, balina kumala kweza myaka bwe giti okusobola okufuna amagezi n'ebirala. Omusajja n'awulira omukazi ng'ayogera bubi ku ggwanga, n'abaana n'abatwalira mu kiva n'ebyana bye nabyo bwe bityo. Omusajja bwe yawulira ebigambo ebyo omutima gwe ne gufa, n'okutuusa olwaleero awo amaka we gaakoma. Tuzanyisa kigambo kye bayita buwangwa, tuzanyisa kigambo kye bayita culture. Nakugamba waliyo ebintu 3 ebikola obulamu bw'omuntu by'otateekwa kuzannyirako, nga bw'oba obyogerako bitwale nga bikulu. Ekisooka ye ddiini gy'asoma, ekyokubiri bwe buwangwa mwazaalibwa, ekyokusatu kye kika ky'ebyobufuzi byakkiririzaamu. Singa lwe twagala bigeraageranya ku kutamiira, twandegambye nti bye bitamiiza ebisatu ebyakasinza okubeera eby'amaanyi nga totaddeeko na walagi. Kati weegenderezanga nnyo ng'oyogera ku bintu ebyo. Weegenderezanga nnyo ng'oyogera ku kigambo ekiyitibwa eddiini, ng'oyogera ku kibiina ky'ebyobufuzi, oba ng'oyogera ku buwangwa n'ennono. Therefore it is good to know the culture. Abavubuka mutwale obuvunaanyizibwa mutegeere culture eno, mutwale obuvunaanyizibwa mutegeere obuwangwa buno. Kigenda kubayamba nnyo ddala okumanya engeri gye munaabeeramu ne bannammwe. Kigenda kuyamba okumanya ebigambo eby'okuzisa. Kigenda kuyamba okutandika okwapreciatinga munno n'engeri gy'akolamu ebintu. Omanye ebintu tubikola okusinziira ku ngeri gye tubirabamu.
tubikola okusinzira ku ngeri gye tubitegeeramu, naye entegeera yaffe n'endaba esinzira ku buwangwa bwaffe gye tuva. Kale gwa muvubuka ali eyo, erinnya ly'omuwala omanyiiko limu? Jasi. Nalaba yalina Jasi, oba yali amusazeeko busazi. Erinnya omanyiiko limu Liizi. Obeera ng'oli Liizi eyo nsaasira naye mpakyakulabirako. Kati gwe amanyi erinnya lika Liizi limu bwe riti. Ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza, obuwangwa bw'omuntu oyo ogenda kubutegeera otya? Bannange obuwangwa n'ennono birina ebintu byabyo. Ebimu nga toyinza na kubikkiriza naye nga bituufu gye biri. Oyinza n'okusangayo obuwangwa obutanaaba nabwo gye buli. Nga banaaba naye balirirwe. Nga buwangwa buli awo. Si bantu banaaba kunaaba si nsonga. Mutegeera obuwangwa bw'abantu omugenda okuyingira nabwo amaka galeme kutabuka. Omuntu ono gendi naye kiki kyatunuulira ng'ekikulu mu bulamu? Kubanga obuwangwa bulina enkola zaabwo, bulina entambuza zaabwo ez'emirimu, bulina ebikolebwa byabwo eby'enjawulo. Kale kyabulabe nnyo okubeera nga ogenda kuyingira amaka n'obufumbo notakonsidalinga nsonga ya kalucha, notamanya nti ono munyankole, notamanya nti ono mugisu, notamanya nti ono mudaama, notamanya nti ono muzungu, notamanya nti ono munyolo, notamanya nti ono musoga. Yensonga lwaki mu programu ntubayigiriza obutapapira kigambo kye bayita maka, obutagwirana nakyo, obutayoola buyoozi bakazi ku siteegi za booda ne mutwala, obutagenda bugenzi n'abasajja kubanga akuwaddeyo airtime emirundi 3 naggulirayo ekikomanda emirundi 2 naggulirayo n'ejjesiike, obutafubutuka bufubutusi okuyingira ekigambo kye bayita obufumbo awatali kwetegereza na kufaayo, obutakeera bukezi ku makya nga wafumbiddwa. Mulimu abantu abakera obukezi ku makya nga bafumbo, naye nga jjo tebaabadde nga terina akirowoozaako. Obufumbo bufaananako bwe butyo, obufumbo obw'obulabe, obufumbo obw'ettabbu bwe mubutandika abaana bagenda obuzaalirwamu bagenda kubonaabona lwekyo. Yensonga lwaki mbakoowoola mu kyokuyiga ky'olwaleero. Ng'omaze okwetegereza ebirala byonna weetegereze n'ekigambo obuwangwa awamu n'ennono ez'omuntu gw'ogenda okuyingira naye mu bufumbo. Alina engeri gy'alabamu ebintu, alina engeri gy'abitegeera, alina engeri gy'ayagala okutambuza omulimu, gy'ayagala ebintu bitambulemu.